Akatabo bazibumbira kawandiikibwa Kulanyi Makalinda. Tutuuse ku ssuula ey'okutaano ey'akatabo kano egamba nti bazibumbira Azza ogwa Naggomola. Ekyokuba nti olindirira ate ng'ogyekuumirako n'okuba nga ate olina omutima ogwo ogwagala olulimi lwaffe Oluganda, weebale nnyo, weebalire ddala, nange mbikubbira akakajja ebbira. Tugenda tutandikirawo mu ngeri y'ekikwanguyira naawe okyanguyira, ate tutte enkya tulinze eggulo tudde mu supu, tudde mu nnyama supu atuwoleko. Katusimbulirewo akatabo kano. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyalo akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Bazibumbira Azza ogwa Naggomola yaguza atya? Bye tugenda okulaba. Bazibumbira bwe yamala ekibiina ekyokuna yatwalibwa mu ssomero eddala. Lino nno nalyo lyali ssomero kkulu nnyo nga lirina ebibiina 6 mulamba, ate era nga mulimu n'abayizi enfaafa. Musajja wattu yali alowooza nti mpozzi bw'anaamalako essomero liri erya Sebbirikundi nti mpozzi bw'anaddayo eka, wabula kyamubuukako kubanga era yasuzibwa busuzibwa. Amaka gano gaali ga kitiibwa nnyo. Nannyinimu yali musajja Ssemaka ddala era ng'alina abakyala 2. Oluvannyuma Bazibumbira yasalawo gaakugondera buli yalinga nannyini kiyungu. Newankubadde nga waka wano waliwo abaana bangi, naye omwami nga teyawulawo nti bano baana bange, naye nga bonna abakubiriza bulijjo okubeera abayonjo era nga bawa ebbanga okwejjukiza bye bayize mu ssomero. Ne bakazi bajjanga nabo oluusi babeera basanyufumukko, naye anti nga naawe bw'obamanyi balinga kabugo kakadde era balinga busa bwa mbugo bukala ku ngulu. Ebyembi nga n'abaana baabwe bennyini nabo nga balinga bajja na bajja, nga mukyala mukulu abaana be teboogera na ba mukyala muto. Bazibumbira yasulanga mu ddiiro kubanga tewaali kisenge kirala. Mpozzi kino kyamunyigangamu kubanga mukama we lwe yagendanga n'akyaza basajja be bawampa ssebo abajjanga okulya ekyeggulo, ate bwe baamalanga okulya nga batuula lukoonere nga boogera lulonda kambe. Kale musajja wattu olwo ng'atandika kutema bisiki, oluusi okugenda okugwawo ng'akawuza masiga katuuse. Mu ssomero ekibiina kye yatandikiramu ye yali asingamu obuto, anti ng'abalala batuuse n'okuwa omusolo, ate ng'abawala babunduse n'amabeere. Obulenzi obuto bwe bwatuulanga mu maaso, agakulu ne galyoka agabongootera emabega. Ekiyumba abaana mwe baasomeranga nga kya ssubi era nga wansi wamaala obusa. Awo nno oluusi abaana bwe baataakeeranga, oluusi baabaleesanga essubi olw'okubakimisa obusa. Bazibumbira yasesanga banne kubanga kitaawe yali amuwadde ekisawo eky'eki7 mwabanga akuumira obutabo bwe. Mu kisawo kino omwana mwe yatwaliranga n'emmere era bwe baabalaalikanga obusa ng'ate nabo mwabuteeka, mbu abawala baleme kumulaba nga yeetisse obusa. Mu nsawo mwatwalira ebitabo n'emmere, ate n'obusa mwe yabutwaliranga. Naye baakagamba dda nti kali amaggwa ke kamanya bwe kagakyusa, kubanga nange simanyi ngeri musajja wattu gye yasobolanga okuggiisa ebintu ebyo byonna mu nsawo emu bweti. Abaana nga mu ssomero bayiga nnyo, bayiganga Oluzungu era bwe kakutandanga n'omala oyogera nabo Oluzungu nga bajja okukukooza ate naawe nga bajja okukukoosa naawe olabe. Era bayiganga history awamu ne geographiya. Mu geographiya mwe bayiga amannya g'emigga n'ensozi mu nsi z'e Bulaaya, naye nga bw'obabuuza erinnya ly'omugga mwe bavuba ensonzi ng'amatama ntengo. Ate era bayiganga ebyafaayo bya Ruumi ne Misiri ne Bulaaya, era ebyo nga bw'obabuuza tebatamattama n'akatono, anti nga tebabirinaamu buzibu bwonna. Naye bwe babuuzanga ebika, amannya g'ebika byabwe oba amasigo bakala emituba mwe basibuka, nga badda mu kwasaamirira bwasaamirizi. Ebyo eby'ekika byalinga tebijja mu bibuuzo, n'olwekyo nga tebalina nsonga kubikwata. Ne mu kubala nno nga bwe batyo, ebintu bingi baabikubanga budinda, baabalanga pawunda ne pensi. Waliwo olunaku lumu Bazibumbira yabuuza omusomesa we nti yamubuuza nti ate ssebo waliwo njawulo ki wakati wa peneezi ne ssente? Ko omusomesa nti tewali, kubanga ezo zonna ssente za kizungu.
ate Bazibumbira n'amubuuza nti ate siringi ya ngeri kyeyo ebeeramu ssente 1,000 ate ne penenzi 12. Wano omusomesa kwe kumubuggolera nti Kalenzi gwe oyagala kwegeziwaza. Amazzi go munnange nga bagabalira mu galani ne mu paayinta bwe babanga basoma. Amaleba ate n'amapipa nga tebabyeteekera. Naye mu ssomero lino ng'omusomesa bw'akubuuza ekibuuzo n'omala ottamatama, kale nga munaabulonda. Era mpozi wano Bazibumbira we yayigira nti omusomesa yeetagwa. Buli kintu bw'abeera mutuufu. Kale omusomesa ddala yali nalukalala era n'abaana bennyini nga bamutiira ddala anti nga tebaagala kubeera waali. Mu kibiina nga tewalaanyiga era nga bwe weekolera ne weenyeenya oba n'okolola ng'abadde ayigiriza ng'obubwo bukomye. Era bwe yamalanga okusomesa n'alyoka abuuza obubuuzo ng'onoolaba n'olyoka obuuza obubuuzo kale ng'onalaba ekimufaamu. Era nga naye bw'amala okusomesa n'amala abuuza nti mutegedde, kale n'omala oddamu nti nedda, mpozi ng'oliko ky'oyoya. Paleedi nga ziringa paleedi. Ku makya paleedi, mu ttuntu paleedi, ekyemisana nga kiwedde paleedi, eggulo paleedi ng'ezo zibasiibula. Era paleedi gye zaakuma obungi ate n'emisango. Abayizi baalagirwanga okuleeta obusa, emmuli, ebitoogo, essubi era n'omusenyu. Ogumu ku misango egyasinganga obukulu bwali butasoma ku Ssabbiiti. Kale ng'abasomesa tebeetaaga kugayaalirira bigambo bya Mwoyo. Waliwo olumu Bazibumbira lw'atajja ku kkanisa kubanga enkuba yakeera kutonnya. Weewaawo enkuba bwe yakya ate yagenda mu kakanisa kali akali ku kyalo gye yavanga. Naye enkeera abasomesa baamukwata omusango gw'obutasoma ne bamuwa n'ekibonerezo kuula amalungi. Kwali kusigula muyembe ogwali awo ku lusebenju lw'effumbiro ly'essomero. Mpumu n'emirandira yali wa kugisigulirako. Era musajja wattu kino kyamutwalira ennaku ennungi 5 nnamba. Nga naakeera nkya ate nannyuka ggulo. Kyokka ekibonerezo kino tekyamuluma nnyo kubanga buli mwana Ssabbiiti eyo yakeeranga nkya n'atandika okuyonja ebweru kubanga baali bajja kukyaza omugenyi omulambuzi w'amasomero ng'awerekerwako n'owa ggombolola. Essomero lino nga teryekenenkulirwamu naye ebyembi bisekerwa. Naawe bwe watuukangayo ku ssaawa ez'omu ttuntu n'olaba agawala agakulu bwe geetemagula eno nga bwe geewodonga agalenza entuuyo nga gazisaza bibatu. Kale Bazibumbira okusoma kyeyava akukazaako eryakutuuyanya. Gye yagambanga nti okusoma kutuuyanya. Waliwo Bazibumbira lwe yazza ogwa Naggomola. Baali mu kibiina mu kutuuyanya. Omusomesa yali yakamala essaawa nnamba ng'awandiika ku lubaawo. Ate n'abaana abaali bakoppolola baali batandise okwayuuya. Nagali agasajja agatuula emabega gaali mu bisisimuka. Kale Bazibumbira n'atulika ng'akata n'aseka. Abaana bonna n'omusomesa ng'omutwaliddemu kwekanga. Omusomesa kwe kukyuka amangu ago n'abuuza nti anooyo amwenyereketa ng'ekikutuzo ekirabye eyeeyalira. Ye yakyuka emeka kwe kukyukira Bazibumbira nti gwe kano akaana akamwegguka omwenya bajjula. Omwenya bajjula ye kiki ekyo ky'okweka? Bazibumbira yali atadde engalo ze mu kitabo ekyali ekibikkule ng'alinga aliko kyakweka. Okutemya n'okuzibula ng'omusomesa amupassa oluyi mu mpulukutu bekkapa. Mpozi lwamuzuukuzisa n'ab'emagombe nti nnyabo. Mu kasiitaano akaddirira yabuuza Bazibumbira ekintu kye yali agezaako okukweka. Kalabika ng'akaali akabaluwa akaali kawandiikiddwa ku lupapulo lwali ng'olukuuliddwa mu kitabo ky'okubala. Munnange sijja kulima nti byali mu bbaluwa nabimanya. Naye yali evudde wa muwala ayitibwa Nalumansi eyatuulanga okuliraana Bazibumbira. Nalumansi ono yali muwala mulungi omubalagavu. N'amabeere g'omuwala ono gaali gatandise ate okufukamira. Awo nno buli mulenzi yamulabangako ng'amalusa muganda. Abamu bagamba nti ebbaluwa eno Nalulungi oyo yali tagiwandiikidde Bazibumbira wabula yali amuwadde okusomamu. Abalala bagamba nti okwo kwali kulimba kubanga akalenzi kano kaali kalabika nga kaliba kamutawaana nnyo anti akaliba akendo.
Ebbaluwa eno yaleeta emitawaana mingi mu ssomero lino era yazaalira ddala eminyira. Omukulu w'essomero omwami Kisuule ye yali ayagala kugobera ddala bugobi omulenzi omukaba bw'atyo mu ssomero, ng'olwo essomero lwe linaagolokoka era ne lirongooka. Omukulu w'essomero n'ateesa kale ekibonerezo kirala, kubanga yagamba nti akalenzi ako newankubadde kaalina eddalu ate oluusi n'oluusi nti naye kaali kakalaba ng'akaagala nnyo era ng'akalinamu essuubi lingi. Singa tekwali kugamba nti akusinga akukubya gw'okutte, kale Kisuule teyandizzeeyo kutunula ku Bazibumbira era yamala ekiseera ng'amunyolera ensingo. Bazibumbira yasonyiyibwa okugobwa mu ssomero, wabula yatumibwa okuleetanga emmuli 8 enkya n'eggulo okumala ssabbiiti 2, nga buli nkya naggwe aleeta emmuli 8 okumala ssabbiiti 2. Omuwala kawandiika bbaluwa ye yalya butaala, kubanga mbu si yeegwe baakwata n'ebbaluwa. Kyokka abasomesa nga bamaze okwegayaamu n'okwegayagayaamu baatuuka ku kukkiriziganya nti essomero lyonoonese nnyo era ne bayisa n'ekiteeso nti ebbaluwa zonna ezinaawandiikirwanga mu ssomero zijja kusookanga kusomebwa. Buli mulenzi n'awerebwa okwogera n'omuwala omu mu ttuntu. Abawala ne baweebwa omuti ogwabwe kwe banaasiibangamu mu ttuntu, n'abalenzi bwe batyo. Nga tewala ayinza kwanganga kusula mu mbuga ya munne, mpozzi omukambwe ennamige. Si ebyo byokka, naye abalenzi baawerebwa okuweekanga abawala ku kagaali newankubadde nga bajja ku ssomero oba kale nga baddayo eka. Wabula nga bamu babaweeka naye nga baalabanga banaatera okutuuka ku ssomero nga babajjako ne batandika okweddusaddusa nga baweevuuma ng'abava okudduka. Omanyi essomero lyali lya kkanisa era abasomesa baalaba biri bwe bityo, kale kwe kuteesa okuyita omwawula ajja abuulirire ku baana, era naye ng'omusumba omulungi yasitukiramu ng'eyategwa ogw'ekyayi. Ng'amaze okwegayirira Katonda ebigenda okwogerwa mpozzi biwulirwe n'amatu gaabwe ag'okungulu ate n'ag'omunda. Yayongera okusaba Mukama ebirowoozo by'omu mutima gwe n'ebigambo by'omu kamwa ke byeyongera okusiimibwa mu maaso ga Mukama omubeezi era olwazi lwabwe. Omwawule yalabula abaana nga kasitaani bwe kaali akagezi, bwe kageera ne katega omutego, nti nno ku mutego ogwo ne kateekako ekissi, nti okumanya nga kakitalo k'omutego kagukweka, nti naye ffe bwe tuva eri nga tumantaala omutego tetugulaba tulaba kissi, nti naye oluba okukwatako bwe tuti tukwata ku manduso nga twewuubira kuli ku mutego, anti olwo nga tetukyayinza kuvaako. Kyokka nti waliwo omuntu omu yekka, ye Yesu Kristo, ayinza okugututegululako. Awo yawunzikira n'agamba nti edda naye yagwanga nnyo mu mitego gya Sitaani okutuusa lwe yakkiriza n'alokolebwa, nti kaakati alina eddembe lya kitalo. Okumanya omusajja yabuulira yamalira ddala essaawa 2 era yagenda okumala ng'abaana 10 beddu be bakyusibwa. Bazibumbira naye mwe yagendera, kale nga yeenenya ekibi eky'okumala sukaali eka. Ate waaliwo akawala akalala ko keenenya kuziimuula na kutta kaggoggo. Waliwo abeenenya naye nga batya bakitaabwe okumanya. Gamba nga mukalazi yagamba nti omwami we waffe ajja nkube. Ndaba yagamba dda nti lwe ndyepanka nti ndokose ndisula bweru. Waliwo eyalagibwa ebibi mu kuba n'omuziro, mpozzi n'okugenda okwabya olumbe lwa jjajjaawe. Ate abalala nga bagamba nti tebalaba bye balokoka, kubanga tebaali babbi, ate nga tebanywa mwenge, ate nga tebaagala bawala. Naye Kamawejje ke kasinga okusesa abantu, bwe kagamba banne baako nti oyo omusajja yali yeepanka bwepanse. Nze nawulira ng'abakulu bagamba nti oyo yali ageya nnyo abantu, mbw'ate abatali banzikiriza emu nga ye nga tabafaako, mbu nga yeewaana nnyo nti ye mutukuvu, nti ate ne mukazi we alya nnyo amagi. Munnange, ensigo teziggwa ku ttaka limu. Bwe bityo bwe byatambula ku olwo. Oli mu puroguramu Tuula Tusome.
tuli katabo akabazibumbira ne Sulanji wunzikidde awo ebadde egamba nti bazibumbira Zoogwa Naggomola. Tuzisinkane mwegamba nti omusango okubonaabona si kufa. Basibulidde wano awangaale ayibeene.